Red Zone TV nga bulijjo webale kubanga okyatambula naffe amawulire genkuletedde olunaku olwaleero mawulire si malungi eri gavumenti ya NRM mawulire si malungi eri gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni ne basajja be mawulire malungi nnyo eri bannankyukakyuka bonna banna NUP bonna omuli omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu omuli omukulu ow'ekibiina kya FDC Katonga chapter amanyiddwa nga Dr. Kano Kiza Besigye kubanga wetwogerera olunaku olwaleero batandise okubanga balaba kubibala ebyava mu kuduumira bannayuganda nti mujje mulago obutali bumativu bwammwe bino byonna byagenze dda okubanga bitambula emikutu gy'amawulire gy'amaanyi ennyo nga olaba ogwo okumanyiddwa nga France 24 byamaze dda okubanga ate bisajjuka eri gavumenti ya NRM si birungi ogenda kubanga olaba obutambi bubiri bw'obanga oli ku Red Zone TV nga kuweekuumidde bw'obanga omaze okusubscribinga nja kusaba obeere nga ate ogenda mu comment section teekamu obubaka bwo ensonga gwe nga bw'oziraba wawe zikusanze nja kusaba otuwa ekigalo kubanga nga bwe ntera okugamba nti gy'okoma okulayikinga updates zino gye zikoma okuba ate nga zitambula ne ziba nga zituuka ku bannayuganda ab'enjawulo so ekisinga obukulu sooka osubscribinge ate nze mbeere nga nkwongerayo amawulire gonna mbeere nga ngakuwa kakati nga sinaba kubanga nkuwa amawulire gano nja kusaba ate obeere nga otambula naffe ate obeere kiini nnyo sooka owuliriza ensonga nga bwe ngenda okubanga nzikulambululira otegeere ekintu kino kigwereddewa era kitambula kitya wabula nja kusooka mbabuuzeeko yonna gye musinzira okubanga gye mutulabira bw'obanga oli bweru wa ggwanga obanga oli mu Uganda wasuza otya wasiibye otya okusinziira ku ssaawa n'ensi w'osinzira okubanga wotulabira kyokola kya mutawaana nnyo okubanga oli ku Red Zone TV ate ng'osazeewo okubanga otambula naffe kaakati wulira egimu ku mikutu egy'amaanyi mu nsi yonna omuli ogwo gwolaba ku screen ogumanyiddwa nga DW Africa guno nno omukutu gw'amaanyi nnyo era gumanyiddwa nnyo mu nsi yonna gutambula ensi yonna nga guteeka amawulire agava mu nsi yonna gukavalinga amawulire okuva mu bitundu ebyenjawulo mu nsi yonna gwataddeyo dda nga gutegeeza nti Ugandan opposition leaders Bobi Wine and Kiza Besigye house surrounded by police to avoid them joining protests. Do you think the government should worry that the protest will end up in chaos? Oshitegedde eyo ye yabadde post ku mukutu ogwa DW Africa. Kakati bw'obanga tewategedde kirala ate waliyo omukutu ogumanyiddwa nga France 24 nga naguno nago gwadduse dda ne guteeka ensonga eno ate bo bagitaddeyo live ngenda kubanga nkuwa obutambi bubiri obulabe ate ompe endowooza yo bw'obanga tewabitegedde bino njagala obitegeere bulungi nnyo kakati ngenda kusooka nkulage ekyabadde ku mukutu guno ogumanyiddwa nga DW Africa bibala ki ebyavudde mu kwekalakasa kwa bannayuganda kuno okusimba ebitooke mu binnya by'omu nguudo nga wetwogerera na buli kati amagye ne poliisi geebulunguludde mu kibuga Kampala n'enkingizi z'ekibuga Kampala bagezaako okuteekawo embeera y'okutiisatiisa bannayuganda temuddamu okwekalakasa temukikola bannange mugenda tuswaza tulina wano abakungu tulina wano abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo agali mu mukago ogwa non-aligned movement so nga bo bagamba si kirungi kubanga mulaba obutali bumativu bwammwe newankubadde kale enguudo tetuzikola naye ate mwandibadde mulindako abakulu ne bagenda ate ne bannayuganda bagamba nti singa twekalakasa nga waliwo abakulu nga bakyaliwo temugenda tukuba tiya gaasi temugenda tusiba temugenda tukuba miggo so kati kekadde ke tuyina twagala tubeere nga ate tukakozesa bulungi nnyo twongere okubanga tubalabisa lwaki amakubo mugakola waliwo bagenyi lwaki eggwanga mulirongoosa waliwo bagenyi lwaki security ebeerawo waliwo bagenyi twagala ebintu bibeerewo nga ne munnansi asobola obigabanako kakati bino byabadde bigenda mu maaso poliisi yabadde ekyekuumidde mu maka g'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu wali mu bitundu by'emagere ye ate n'abakuba ekimmooni n'abagamba temundabanga wano nze nazimbawo njagala ate mbeere nga mbalaga nti nze nazimbe ewantu wano nja kuba mbayitako oba mwagala oba temwagala kakati njagala okutegeeza nti amawulire gano bw'oba baakusanzeewa oba gaakusanzeewa njagala okimanye bulungi nnyo nti embeera yasajjuse dda abasajja bano embeera yabayitiriddeko dda omukutu ogwa DW Africa gwayogedde bwe guti ku nsonga eno njagala osooka obiwulirize then nze ngenda kujja mbeere nga ate nkwongerayo webale kubanga okyali ku Red Zone TV kyokola kya mutawaana nnyo bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole sooka owulirize DW Africa kye bagambye then nkutwala ate ku France 24 news obeere nga byonna obifuna bulungi nnyo sooka owulire. This is what you need to know today. Ugandan security forces have blocked the homes of prominent opposition politicians to prevent them joining protests in the capital, Kampala. Bobi Wine and Kiza Besigye are among them. Protesters are demanding the repair of roads that are in terrible condition. Sierra Leone's former president Ernest Koroma is free to leave the country despite facing treason charges. He's been tried in court over a failed coup in November
in which some 20 people died. The court said he can seek medical treatment abroad. And Pakistan has carried out revenge attacks on what it says are terrorist hideouts across the border in Iran 2 days after attacks on Pakistan. Katino ebimu ku bigambo ebyavudde mu bakulu aba DW Africa nkakasanga obitegedde bulungi nnyo. Kakati ate tebyakomyawo, bano nno bayongedde okwoleka ensi nti mu Uganda wadde waliyo olukuŋŋaana lwa NAM olumanyiddwa nga Non-Aligned Movement Summit, newankubadde nga lukyagenda maaso mu ggwanga Uganda, enguudo bazirongoosezza, ebinnya bagezezzaako okuziba awo wokka abakungu we bagenda okubanga bayitira. Balongoosezza bifo ebyo byokka byokka abakungu we bagenda okubanga batuula nga bateeseza ensonga zaabwe oba we bagenda okubanga basula. Naye omukulu eyalondebwa bannayuganda gwe baawa akalulu okubanga yabakulembera amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu baamusibidde ewaka. Oluvannyuma lw'okumusibira ewaka, bannayuganda ne bateekawo embeera basimbye ebitooke mu binnya bye bagamba nti lwaki byo tebabikolako. Bwebanga ddala gavumenti etulumiriza, lwaki byo tebikolako? Kati nno gye mwabeereddeyo nga poliisi eri magere ekuumye bagamba tetujja mukkiriza kubanga afuluma, ye nno n'abakuba ekimooni n'abagamba temundabanga wano nze nazimbawo, n'abalekayo nga bali ku TikTok bali ku geeti bakuumye, n'ayingira ekibuga Kampala. Kakati bino tebyakomye wano, gwe munnange ali ku Red Zone TV. Bo nkowe nkugambye nti babadde bakyali eri tebamanyi kigenda maaso, ate omusajja n'ayingira ekibuga n'ayongera okubanga ate naye asimba ekitooke. Kati wano bannayuganda we babuuliza ebibuuzo, gwe wenna agamba nti sidda mu kalulu weetaaga action, walabikiddeko wa? Bw'obanga oli ku Red Zone TV nja kusaba genda mu comment section ombuulire gwe walabikiddeko wa era olwaleero ogenda kutandikira wa, ensonga tubeere nga ate tuzigaayagaaya. Kakati ate waliwo omukutu omulala gumanyiddwa nga Africa, gumanyiddwa nga France 24 nga naguno nagwo gwakalambidde ne gugamba wadde mu Uganda mumanyi nti waliyo olukuŋŋaana lwa NAM Summit, kati ate waliyo ekintu ekirala ekigenda maaso kye mutanaba kubanga mumanya. Red Zone TV ffe byonna tubikuleetera, nkakasanga olutambi luno abasinga obungi mwalulabye, naye katwongere tululabe, katwongere tubeere nga ate tulubalaga. Bw'obanga tewalulabye naawe osobola okubanga olulaba. Sooka owulize ekyabadde ku mukutu guno, gusangibwa mu ggwanga lya Bufaransa, baguyita France 24. Gwataddeyo ensonga eno of all news, amawulire gonna agagenda mu maaso mu nsi yonna, gwagambye eno ensonga eri mu ggwanga Uganda, eri mu kibuga Kampala, nsonga nkulu, yeetaaga okubanga tugimanyisa ensi. Sooka obiwulirize ate nzije era mbeere nga nkwongerayo. Red Zone TV kwoli bwe batonaba kubanga osubscribinga, sooka osubscribinge nkwongereyo. Eddoboozi liri okuba liri wansiko, naye nja kukusaba oyimuseemu ku matuugo oyongere okuba ate nga owuliriza ensonga zino. Bw'obanga totegeera luzungu bulungi nnyo, nja kusaba David ali awo mutyabule abeere nga akuvuunulira akunnyonnyola ensonga zino. Red Zone TV ebeere nga ate amawulire geekutuusizzaako gakutuuseeko bulungi nnyo. Sooka obiwulirize then nzije tweyongereyo. Uganda's main opposition leader, Bobi Wine, says that he's being held under house arrest after calling for protests in Kampala this Thursday. Various opposition parties had planned on rallying their supporters to speak out against the government, its infrastructure management and the imprisonment of opponents. Police have admitted to having deployed forces around Bobi Wine and Kizza Besigye's houses. Both are vocal critics of long-time President Yoweri Museveni and unsuccessful candidates in presidential elections. Kampala's police say measures were taken Thursday to prevent illegal political gatherings. Despite this, social media images show a few dozen protesters navigating damaged streets to highlight Kampala's poor road conditions. The protest timing was a strategic choice. The capital is hosting international summits, including the G77 China and the Non-Aligned Movement Summits, the largest gathering of countries from the global south. Delegates from over 100 nations have arrived in Uganda for the meetings. Earlier this week, the opposition had condemned the expulsions and closure of roadside shops by authorities trying to manage the image of the capital ahead of the arrival of foreign dignitaries. Yes, webali kubanga okyali ku Red Zone TV, ensonga ndowooza zikutuuseeko bulungi nnyo, obitegedde bulungi nnyo. Bw'oba tobitegedde nkakasanga ojja kunoonya Edi Mutwe abeere nga abikuvuunulira, kubanga ensonga nteeka okubanga nzirambuludde bulungi nnyo. Red Zone TV kwoli bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole, tubeere nga tetutambula mpola mpola n'ensonga zino. Nja kukusaba ate mu ngeri y'emu otuwagire, tukola emirimu egy'enjawulo, bannange tubajja tukola furniture ow'omulembe ate ku bbeeyi ensaamusaamu nga bwe ntera okukugamba. Batuyita ba Haruna and Sons Interiors
interiors, tukolera entebe ez'omutawaana ku bbeeyi rayisi, tukolera sideboards ku bbeeyi eyawansi ennyo yotasobola nakubanga osuubira, tukolera furniture ina gwe weetaga mu kiyungu kyo, furniture gwe weetaga mu ffumbiro oba mu ddiiro lyo oba mu kisenge kyo oba ku office yo, furniture oyo ow'omulembe nnyo ojja mufuna ku ffe Baharuna and Sons Interiors. Tusangibwa wano Kawempe wennyini we tusangibwa okumpi n'ewaali Avis Company ku kkubo erigenda ettula, ojja kuba ate otuusewo bulungi nnyo, half a kilometer gy'ojja otambula kaawo katono nnyo, era bw'otuukawo nga bikubuzaabuzizza enamba y'essimu yeeyo gy'olabaawo wansi eri 0753 16 nga bw'ogirabawo 0753 166850. ojja kuba ate otutuuseeko bulungi nnyo, tukolere furniture ow'omulembe nnyo gw'otagenda kubanga ate wejjusa. Webale kubanga okyali ku Redison TV, njagala tuwuliziganye mu updates eziddako kubanga ffe tulina okusiiba nga tukuweereza, tusiiba tukufeffettera ate tubeere nga tukumulisa ensi kyegambye, amawulire gonna gabeere nga gakutuukako wonna w'osinzira okubanga w'otulabira, ensonga zonna zijja kuba zikutuukako bulungi nnyo. Kakati nyongera okujjukiza abantu mwenna abatanaba kubanga musubscribinga ku mukutu gwaffe ogumanyiddwa nga Uganda One, nja kusaba gukyalireko. Uganda One era nayo esangibwa mu kibayita Redison Media Group, era nayo kuweereza amawulire geegamu updates zezimu nga Redison TV wekuwa. Bw'obanga amawulire togasanze ku Redison TV ng'ogenda ku Uganda One, bw'obanga togasanze ku Uganda One ng'ojja ku Redison TV, ensonga zibeera ate nga zitambula.